Omuyimbi King Sir akwatiddwa nsonga kyemukwasiza ngalina maaso awo galindirire ate ebyakabaka nabyo bikyalanda amawulire nago ngenda kubeera nga kuwa butereevu mu maaso awo. Ate y'eddiini Lubowa kaweddemu anti Ssennyonyi ensonga zitutte mpaka mu kooti. Ago n'amalala genkuletedde wano ku Jika Media gwe kyoba okola subscribinga video eno gimpereka like ate tuberenga ekintu tukikwasaganya terevu. Tutandise n'omukulu Ddiini Lubowa Sava nga kwogasse ne Joel Ssennyonyi ku bigambibwa nti Ssennyonyi yabba 1.7 billion. Ensonga zino muzirabyeko zibadde ziyitangana nnyo mu mawulire era nga omukulu abadde asinga okuzitambuza yono omukulu Ddiini Lubowa Sava. Kati wetwogerera essaawa eno Joel Ssennyonyi yamuguddeko dda omusango mu kooti. Wabula Ddiini Lubowa Sava ekyokumuggulako omusango tekimutiisizaamu wadde yadde n'akatono era akyewera nkolokooto. Nkusaba omwerabireko n'oluvannyuma tweyongereyo maaso n'amawulire amalala mangi nnyo. Oluvannyuma lw'okumuweereza okumuteekerawo wawe ensangibwa ne mubulira n'ennamba zange ez'essimu era ne mugamba nti jangu onsavinge tonsavingira ku social media kam kooti yandetedde ekiwandiiko officially kati omusango guguddewo kangwogereko nga tetunnaguyingiza ngumalirize then tulyoke tugulube n'obujulizi era bwe mmala otteeka mu defense yange ebiddirira bwana Ssennyonyi tewejjusanga kuba byogenda okuddamu okulabako oyinza okuba tobirabangako mu bulamu bwo lwogenda otegeera ani gwe bawa ssente ozikuleetera ngenda mubuulira ensi weerabe bulungi ng'otwala ssente z'abasajja. Omusango guno tegukyadda mabega baguwadde ne file number 0273 oli waddembe munnansi we n'okugenda ku kooti ono Yoweri Baseekeezi Ssennyonyi tugenda guluba empapula zo nzifunye official tekyali kulanga kulala kati yessaawa twabike walidde kiruddu namba eryo ddwaliro ddamba akawumbi kamu n'obukadde 7 gw'omanyi ssente zikyali badde kakola omanyiiko bumanya ebyuma ebya tirisiti ebya kansa bye twali badde tugula ebijjanjaba oba omanyi mama kits ezaali badde ziva mu 1.7 billion ku bakyala abafiira mu ssanyu olw'okuba tebalina bintu ebyo omanyi bwa ambulance bwe twali badde tugula mu malwaliro ag'enjawulo oba mu constituencies ez'enjawulo nakola byowooza walimbuka kati bamuyita propaganda bamuteekako kooti mwayiga ekyo bwe babakwata ewaluma nga muwoza oyo propaganda oyo diversion simanyi ebitalina makulu tetubiwa makulu nkulimu leero nga liggwa wafunye olubuto lwakawumbi kamu mu bukadde 7 olina oddozaala mwe muli mukubba eggwanga mulimalawo bwe mu masquerade nga mulwanyisa corruption we must clean corruption. Do you have even that audacity? Mukama wo ndaba muli mukutambula eyo gye muli simanyi mutuwa biki akwogereko nti walidde ssente z'abantu nga bwe yali ayogera ku balala kubanga n'ebyampuuga nze yasooka obyogerako kana akawumbi kamu obukadde 7 wawaako ne mukamaawo kana abakuleetedde tubawadde kasente. Sibutereevu yonno ye mukulu Ddiini Lubowa Sava nga yeewera nkolokooto eri Joel Ssennyonyi oluvannyuma olw'okumuggulako omusango. Inno ba social media in-laws nga bwe mbamanyi bo bavuddeyo ne bawa Joel Ssennyonyi amagezi nti singa kale omusajja ono teyamuguddeko musango n'abireka n'abinsonga n'azimma amazzi n'azeesonyiwa. Singa yasirise nga bulijjo bwe yakola n'asirika ensonga n'azeesonyiwa nti lwa nsonga omusajja ono yandibanga alina abantu abamuli emabega ate nga b'amaanyi omusajja ono yandibadde amwesonyiwa engeri gyaweramu enkolokooto omusajja ono yandibanga tali yekka saabantu bawadde Joel Ssennyonyi amagezi nti zina ensonga yali zeesonyiye n'azimma amazzi ekirungi kya social media wajjawo ekipya ne kibikka bino byonna ebibaddewo tomanya maaso wandizeewo ekintu ekipya ne kibikka bino ebya Joel Ssennyonyi nabyo ne bivaawo bwe bityo naye ne bamuwabula ne bamugamba nti okwata n'otwala Ddiini Lubowa mu kooti oyinza okuba nga munnanga ate wakozeemukko ku nsobi omusajja ayinza oba alina obujulizi ne kaggweramu eyo. Agono ge mawulire aga Joel Ssennyonyi nga kwogase n'omukulu Ddiini Lubowa Sava. Katulindirire tulabe ate wa gye binaggwera kubanga zino nsonga mpanvu ate zirabika si za kuggwa kati. Ate mu mawulire amalala ye kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi kigambibwa nti visa ye ey'e Namibia yaweddeko era gavumenti y'e Namibia kigambibwa nti yaganye okumuwa visa endala kigambibwa. Saawa yonna kabaka Ronald Muwenda Mutebi yandikomawo ku butaka
essaawa yonna. Sota Magulu Nyondo Cuucu Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi yandikomawe Uganda essaawa yonna yonna. N'ekirala Kabaka visa ye yaweddeko e Namibia bamumye visa endala. Era Kabaka alina okuba ali mu overstay essaawa yonna ayinza okufulumira ku ki bakita batya kino pass out adde Kampala. Ago nno ge mawulire agaliwo naye tukwatagane eddanga nkomye. Butereevu ago nno ge mawulire ga Kabaka wali e Namibia. Ate mu bitambula ekiro waliwo amawulire agabadde gayitaayita ng'omuyimbi King Saha bwe yakwatiddwa. Nonno yabadde ali mu kuperforminga ku bbaala emu emanyikiddwa nga The Villa era nga poliisi kigambibwa yayimiriza show ye era oluvannyuma n'emutwala mu kifo ekitaategerekese. King Saha akwatiddwa abadde ali mu kuyimba e Bukoto bamukutte bamuliddewo. Nga kibi bantu. Dakiika ntono nnyo mabega bamukutte. Yes, oyo nno gw'owulidde mu katambi ako ye Barrister Timo nga ye yabreakinze eggulire lino nga King Saha yabadde akwatiddwa. Abantu nno bakedde mu kweraliikirira nga bagamba King Saha affe ali luddawa, bamukutte bamututte luddawa, kwegamba nga baagala kuwulirako okuva eri King Saha. Kakati nno King Saha avuddeyo ku page ye eya Facebook n'ategeeza nti Uganda Police, if you have a case with me, summon me. Don't come and disorganize my shows. You are scaring my fans. Ekitegeeza nti King Saha essaawa eno ali mu mikono mituufu, ayinza okuba nti yateereddwa naye nga kiro ekyakeeseza olunaku olwaleero yabadde akwatiddwa era ng'ono baamugye ku stage ne bamutwala mu kifo ekitannamanyikwa naye ng'essaawa eno wetwogerera kyandibanga okusinziira ku bubaka bw'ayisiza ku mukutu gwe ogwa Facebook nga ali safe, ali mu mikono emituufu. Abantu badde batandise okubisaala nti ennyimba z'ayimba ennaku zino ziyinza okuba nga munnanga ate ze zaamukwasiza. Naye twebaza Katonda nti King Saha kakati ali mu mikono mituufu. Butereevu ago nno ge mbadde nnina okusaawa eno, weekumire bwekuumizi kujjika, nkyakomawo n'amawulire amalala mangi nnyo. Nyongera okujjukiza nti obadde kujjika media era nga gwe wena tunaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okommentinge ate era osharinge. Twerabira kutandinga on notification bell yo. Butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba wosanga akalango onawona toka skippinga kubanga ye engeri gy'oyinza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Mwe abatulabira wano mu Uganda kusana mmwe abatulabira ab'oluwa eggwanga, nyongera okwebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala. Temujjanga okwo omukama bampera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Weekumire kujjika media, amawulire tukyakomawo n'amalala mangi nnyo ddala.